leero tulina olutalo ku kyalo kuno. Olutalo olwo lwa Big Size Bebe Cool saako ne Edrisa Kenzo Musuuza. Kakati ebyafaayo by'abayimbi bano ababiri eyakajja mu Uganda, Edrisa Kenzo Musuuza muyimbi ne Bebe Cool muyimbi. Naye emabega kaawo ndowooza mwaka gwalinga 2 mekeeyo 2010 Edrisa Kenzo Musuuza yabba omuyimbi wa Bebe Cool amanyiddwa nga Rema. Ontegedde bulungi Bebe Cool omuyimbi we yali yeezimbidde omulungi ennyo ng'amusuubiramu ebirungi bingi n'okugenda ku international. Ekintu ekirowoozebwa nti kimu ku bikyasinze okunyiiza Bebe Cool ng'anyiigira Kenzo. Era ababiri abo bagendanga mu maaso nga beesojja. Bebe Cool yagendanga mu maaso ng'ayita Kenzo omuzinyi atamanyi kuyimba. Yagendanga mu maaso ng'agamba nti Kenzo talina kyasobola n'ebifaanaganako bwe bityo. Ne Kenzo ku mulundi gwe gumu yagendanga mu maaso ng'addiza Bebe Cool ebigambo eby'enjawulo. Wabula bamujjukira Eddie Kenzo bwe yali ajaguza 10 years of Eddie Kenzo, Bebe Cool yajja. Era kyekivulu kye kimu ekyaliko ne Bobi Wine ne Katikkiro wa Buganda. Era kati ndoza gwe mulundi gwe twasembyeyo okulaba Bebe Cool ne Bobi Wine nga batudde ku tebo yemu. Ebiseera Kenzo yali akyali mu struggle. Kakati eyinza okugamba nti yali entandikwa y'abali bano okuddiŋŋana. Era ne Kenzo n'addiza Favor bw'atyo n'agenda mutondeko ekiwaatule. Bwetyo friendship n'egenda kuddamu kugenda nga yeezimba mpola. Ate tugenda okumaliza nga Kenzo asaze avuddeyo ne gye yali ng'ayingidde NRM. Kakati ebibawula negenda mu maaso kubanga ate bikendeera mpola mpola. Kenzo we yeetaaga Bebe Cool abeerawo. Obulamu ne butambula. Naawo jjojjuuzi wano gavumenti etandika kye bayita Uganda Musician Federation. Ne balonda Edrisa Kenzo Musuuza ng'akikulembera, Bebe Cool ne bamuwa ekya finance. Kaakati kigambibwa nti awo enkaayana bwe zitandikidde okugenda mu maaso nga zigaziwa naddala ng'okuzibuva ku nsonga z'akasente. Kaakati emabega kaawo mu campaign Kenzo yavayo ne yeekubira enduulu nti nno bw'agenda ku stage bamugirako emizindaalo. Kenzo n'avayo ne yeekubira enduulu nti abaana b'amawulire abaleetebwa Big Size Bebe Cool mbu bambi ye Kenzo bw'atuuka okuyimba mbu nga bajjako kamera zaabwe. Kenzo agenda ova ku stage anoonya ka video ke nga performing nga takalabako. Kati olwo kumutimbagano kusooka kujjirako video bwa Bebe Cool nga yayimba. Kenzo nga talina waalabwa. Time neetuuka Kenzo mbu n'asooka yeesonyiwa mu campaign azirekere Bebe Cool aziyimba azikkute. Era mbu kaali kasimu kuva waggulu ke kagamba Kenzo nti nga tetukyakulaba. Kenzo kwe kwogera ensonga ze era bwe yayogera ensonga ze abakulu ne bazitereeza kwe kukomawo. Naye byonna ku side zombi tewali abadde ayogera. Bebe Cool tayogera, Kenzo tayogera. Ebibakaayanya tubyogererako mu nkuubo. Oba otegeera ekintu ekyo. Kaakati obuzibu bwe bwavudde ogenda keera mu subfolder sebo. Obuzibu bwe bwavudde ku lunaku Bebe Cool lwafumye kye bayita Bebe Cool list. Kati mu Bebe Cool list babuuza Bebe Cool ku copyright management system eyatwanjulirwa Kenzo nga Uganda. Omanyi abayimbi kuva edda badde balwana bafune copyright. Nga n'aba bavuma babagamba mwagenda mu gavumenti kulya oba mwagenda kujjayo copyright. Kakati gavumenti yetuula eyiya kye bayita copyright management system. Kati Kenzo avaayo agitwanjulira abayimbi bafunye copyright management system. Kino bakitwadde nga kirabo kya mwaka. Kino kiba tekirabikangako. Kakati ensi natandika kugamba okwawukanako bayimbi ababadde bakulembera abayimbi Kenzo alina kyakivinzeeko. Era abantu badde batandise ogamba Kenzo alobingidde abayimbi abo babawa ssente. Bwekituuka mu copyright yafunayo copyright management system. Era ng'olaba kuba otandise okujinga Kenzo engeri gy'akozeemu muyinza ogamba akoze bulungi. Bebe Cool gye yavudde n'abiyiwamu amazzi. N'agamba oyo yabagamba byakola tebiriiyo bifu. Tebiriiyo tebisoboka bye yabagamba tabimanyi. Kati bwe buzibu bwe tulina ku kyalo. Sooka ompe Bebe Cool. When we were entering the year 2025, the president announced that yali atuwadde ekirabo ekya copyright management system.
guweddeko tetumanyi update kati gwe ngaali nanye omukulu kindly sokotwe update. Kansoke ku kye bayita kyemuyita corporate management system. Ebyo ebintu omuntu yabayo naye bagamba omuyimbi oyo ayogera ebintu byatategeera. Are you saying nti buli wajja kubanga ekintu kye bayita copyright management system tikiriyo mu nsi. We are amending the copyright law. And amending the copyright law bwe tukimala okyamendeera tugamba twali eggulu, we discuss those issues eggulu ne tugamba tunoonye system esobola okutrackinga music. It doesn't track copyright. The technology only tracks your music to see where did your song play, how many times it played, and can you get paid this much. So those two things are totally different. But anyway, naye amateeka okukyusa etteeka lya copyright lino wabbali kitegeeza olina okugenda mu mandate eri mu ministry ya gender, omale ogende mu ICT, omale ogende mu URA because bebakwasaganya emisolo, omale ogende mu education, omale ogende mu okusobola okukwasaganya all those entities ne ziba nga totataganyiza gavumenti bwekola. Because bw'oba okyusa etteeka limu mu music li affecting and collecting ye sente mu URA, kati wa URA ye dijja kugamba ti no nze temunsumbuwa nze collectinga ki musolo soko ondage bwe mbanga omusolo guno bwe munchumbuwa guno nesigufuna ngenda kufunirawa. So okwamendinga copyright nga yo, it is its own side. Then okola system eri technology oyo nakyo kirala. When we were entering the year 2025, the president had akati oye Bebe Cool. Bebe Cool akugamba nti okuteekawo system etrackinga music eyawukanya ddala ku copyright. Kenzo bwe yawulidde bino naye n'avaayo. So kompe Kenzo. Nze Bebe Cool saagala nnyo mwogerako era nandiba nkomye na leero. Kubanga ffe tubeera mu studio ne tuyimba ennyimba ennungi ne zigenda mu bantu, bwe zimala otunda atunze oluyimba gwajampingako abeere relevant. Bwati bwazaakola emyaka gyonna afuna omuntu aliko n'amubuukira ne bamwogerako. Ngenda mukomya leero adde mu studio ayimba ennyimba ennungi bantu baziyimbe abeere relevant through music, si bintu byakuddawo kubuukira bantu. Owulira copyright lo bali mugikolako mu parliament egenda kuyita amateeka ago bwe gayita walina okubawo department saawa eno ndowooza ejja kusangibwa mu URSB OUCC a tracking egoberera how abantu bwe bali mu kugoberera n'engeri gye bali mu oba tracking music tracking byonna n'okucollectinga, you know. So there needs to be a system that is going to manage all that digitally. Oshegedde egenda okutunulira streams, radio, TV plays, kirabu, hotels, biki. There has to be a digital system kuba egenda okubanga ekwata ziri trackers. Oshegedde nezijja nezisindika wano. There has to be a system of where the people are going to register from. That system is going to be managing what? Copyright. And in English it termed as what? A copyright management system. Copyright law management. No copyright management system, not copyright law. So kati bebe mu bimu byendowooza nti mu nsi byansinga kwe kwogera oluzungu olulungi ate nalwo bwe luba lumulemye kati aba n'ekizibu. Oshegedde. So
ategedde akantu ako Kenza agamba bw'abanga ne oluzungu Bebe Cool lwamusinga nawe lulemye okutegeera naye obeeya